mulina ya Nabamba baisajja balukowe emisambo emizimu wamu n'amayembe tukoona obwana Nabamba yabamba igulu n'ensi ifa twikira Nabamba yabamba igulu n'ensi tyamba ku busoga wonka yabamba ensi yona tusaba omukisa gona wona ogwa Nabamba ni Budagali wikira ku mutwe guno gutukulembere gutuwe emirembe gutuwe enkabi bona edibaire empaji leo dad tusaba nti omwana wo ali mu maisogo nga nimwe nakayimulamu mazo tikira oba presidenti oba abasawo abekinansi tuzawundi mama ife mama Fina tugoberera oterevu ku Celebrity Truck onako olwaleero tuli ku mikolo gy'abasawo b'ekinnansi egitegekeddwa wano ku Wakiso ku kitebe ekikulu ekya district era abasawo b'ekinnansi ab'enjawulo batuuse wenjogerera President Mama Fina atwala abasawo abali mu nzikiriza y'ekinnansi atuuse mu kifo kino era wetwogerera mu kaseera kano ayaniziddwa abakulu ab'enjawulo mu mbeera efaananiddeawo era kyokola kirungi nnyo kubanga otugoberera President atuuse mu kifo kino President atwala abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Mama Fina atuuse embuutu z'owulira n'enduulu era by'owulira essaawa zino wenjogerera wakati mu bantu ab'enjawulo abamwaniriza wetuli wano Hassan Nduga ye muyimbi akulembeddemu abayimbi olunaku olwaleero kiri wano okukoleza obubaani n'okubanga buwangwa n'ennono bukulembezebwa mu kifo kino wetuli era bwe abaana ba kintu abatulaba n'okutugoberera kyemukola kyamaanyi nnyo ku Celebrity Truck emirimu gyonna gyogikwasaganyiza n'olunaku olwaleero buterevu Celebrity Truck kyokola kyamaanyi nnyo ate kyanjawulo nnyo olunaku olwaleero bowulira embuutu gyowulira mu kaseera kano byebyo Pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi atuuse mu kifo kino agenda awo abuuza ku bakulembeze ab'enjawulo olunaku olwaleero wakati mu mbuutu Hassan Nduga bwagezaako kubanga atuweereza ku nnyimba ennungi nnyo kubanga tugenda ffenna weewaawo waawali agenda abuuza abamu ku bakulembeze abavudde mu bitundu eby'enjawulo tulabyewo abasawo ab'enjawulo abakulu kuva mu gavumenti eya wakati abava mu gavumenti ey'Emmengo nabo we bali olunaku olwaleero kakasa nti Mama Fina era ye mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi omulonde era amanyikiddwa mu ggwanga Uganda wenjogerera wano emikolo gigenda mu maaso oli nange Dibosh nkuweereza ensonga zino zonna nga bw'olina oziwulira ensonga zino zonna gy'osinza okuba nga otulaba olunaku olwaleero tukyagenda maaso Mama Fina atuuse mu kifo kino abasawo ab'ekinnansi ab'enjawulo
batandise kubanga batuuka ate wenjogerera ali mu kulambula nnyiriri ez'abasawo ab'endawulo okuva mu bitundu ebyenjawulo. Mutegeeza nti abasawo bakuŋŋaanira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'abantu abakkiriza mu nzikiriza ey'abanaffe ey'obuwangwa n'ennono era okutwalira wamu nga bw'olaba awo agenda abuuza ku bantu ab'enjawulo n'okuba abayisampo abalamusaako abalako ey'enjawulo. Ye Mama Fiina gw'olaba awo ku tuniyo olaba essanyu wakati w'abantu, olaba essanyu erimwaniriza mu bitiibwa ebyenjawulo, olaba essanyu erimwaniriza mu mbeera eno nga bw'otulabira. Mwongera okutegeeza webale kutwegatako olunaku olwakutu guno. Naye nga ensonga nga bw'ozirabawo tukyagenda mu maaso nkuweereza emikolo gino gyonna. Akabaani kali wano okukulaga nti obuwangwa n'ennono by'amaanyi nnyo era gwe munnayuganda munnansi atakkiririza mu nnonoyo simanyi ky'oliko, naye nga buli ali wano akkiririza mu nnono ye n'obulombolombo obututwala nga bannayuganda. Weewaawo ku Celebrity Tracker tuli ffenna nga bw'olaba omuko ogunyooka awo omanya nti tuli mu mikolo gya buwangwa na nnono. Weebale okubanga mutwegasseko ago ge bayita amaanyi g'abantu. Namungi w'omuntu yeeyiye wano ku district e Wakiso we tusinzidde olunaku olwaleero okulabika nti tukuweereza ensonga zino gwe atulaba n'okutugoberera ku mikutu egy'enjawulo migatta abantu. Mbadde nsaba tukyagenda mu maaso kubanga tukuweereza. Jacob tunulako wano ensonga nga bwe ziri nga bw'oziraba ku lutimbe lwo. Emikolo gya buwangwa era omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga amanyiddwa Mama Fiina atuuse okulabika nga ayingira mu kifo kino era ayingiridde wakati mu maanyi bitiibwa ebyenjawulo. Tuli Wakiso ku district tusinzidde okuba nga tukuweereza kuki agenze kubuuza kuba akyayitamu okubuuza ku bantu be ng'omukulembeze bw'abeera agenze okulabika nti afune wakalira. Ye Mama Fiina ye Mama Fiina wetwogerera atuuse yongeza ku layiti musajja ensonga tuzirabye bulungi. Oyo Mama Fiina agenda kubanga akalira mu ntebe etegekeddwa obulungi. Nga bwe nagambye kuva gye twatandikidde nti kinajjukirwa nti Mama Fiina ye mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi amanyikiddwa mu ggwanga. Saba space wano ofune ekifaananyi. Musawo w'ekinnansi, pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda omulonde. Omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi omulonde. Omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi omulonde. Era alabika nga atuuka pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi Mama Fiina alabika nga atuula era atuuse bulungi. Gibeere emirembe emirungi eri Mukama Katonda. Ayi Mukama Katonda tukwebaza okutukiriza omukolo guno okulaba nga tugenda kati kulowooza. Ayi Mukama Katonda tusaba otukuumira abakulembeze baffe, omukulembeze w'eggwanga, pulezidenti waffe, pulezidenti jena waffe Mama Fiina. Ayi Mukama Katonda tukusaba nga tukwegayirira byonna bye twetaaga babituwe, otuuka akaseera akatujjana buli mwaka tuuka emirembe kula obuyinza bwo. Mukama Katonda amugire omukisa. Tumaze okufuna essaala
emikolo gigenda kubanga maaso webale kubanga otwekuumiddeko okuva gye tutandikidde tukyagenda maaso ffenna wano ku Celebrity Track kiseera kino zikwasaganya bulungi nnyo chairman LC1 bw'abaawo sooke tuwulirize emikolo gigenda otambula naye mbadde njagala bakadde bange ab'amawulire mulekawoko ka gaapu pulezidenti ne bamulaba abantu be njagala Jacob mulekawaawo koko ka space tutambule mwewa amabanga bantu baagala okumulaba yooyo ogola balina mungi w'omuntu ali mu kifo kino abavudde mu bitundu ebyenjawulo olunaku olwaleero mu mbeera efaananidde wano ekifaananyi nga bw'okiraba olunaku olwaleero nga weekomedde ku Celebrity Track mukolo gya buwangwa era okumanya ennono yaffe mu byobuwangwa ne mu nzikiriza yaffe kirungi nnyo okuba nga otugoberera era nga bwondaba wano bwakuba kakuba kakedde kukeera nga katonyatonyamu naye embeera eri mu kitundu kino abantu banekedde bulungi bali mu byambalo ebyenjawulo weema ez'enjawulo okulabika nti bafuna okubangula okugenda okubeerawo eri omukulembeze w'abasawo ekinnansi President Mama Fina atwala abantu bano bonna era yatwala abasawo b'enzikiriza y'ekinnansi mu ggwanga Uganda so mu mbeera yakufunako ate omukulembeze atwala ekitundu kino atubuulire mu mbeera eyo so kati enteekateeka yo egenda mu maaso tujja kuba tufunayo ku bantu ab'enjawulo bo batubuulire bawulire batya olunaku olwaleero mu mbeera efaananidde awo abasumba batuma abantu boshe ebyabwe bakisibe kaleko obulemezi bw'ekyemudo okyeno mulamulembo amakobula naye amagambo okyeno mulamulembo obulemezi bw'ekyemudo okyeno mulamulembo kale ngenze kuzimba kasubi ojje omukolo guno gukukolebweko era bw'onoomala okugukola era ab'ebyobuwangwa bajja kukubuulira era obimanyi ekirala ekinaddirira n'oyongera okukikola kati owakayimba nga bw'asituka olwongereera luno olwaleero olwaleero alese n'abatajjanga Mama Fina okala kamunyimbe alese n'abatajjanga bwanukule babave bulaya alese n'abatajjanga unene mumulabe mama webale nnyo alese n'abatajjanga kale mulabe bwanukule alese n'abatajjanga mama webale nnyo alese n'abatajjanga kale mulabe bave bulaya alese n'abatajjanga bave bulaya mama webale nnyo alese n'abatajjanga mama webale nnyo mama webale olale alese n'abatajjanga Mama Fina mama waffe alese n'abatajjanga mama webale nnyo alese n'abatajjanga mama webale nnyo alese n'abatajjanga mwongere ngoma balave bulaya alese n'abatajjanga mama webale nnyo mama waffe alese n'abatajjanga babave ngoma abalala no alese n'abatajjanga kale mulabe mama webale nnyo alese n'abatajjanga kale mulabe janga kale mulabe alese n'abatajjanga mama webale nnyo kale mwebale nnyo alese n'abatajjanga kale mulabe bweza mukulu warakira mugende mu maaso naye bannange muteekewoko ku gaapu abamawulire ngeyongereko emabega eno abantu tebalaba basebo abamawulire tugaziweko eno emabega mwenna muveewo mwenna mutusemberemu eno emabega abantu balabe omukolo guno mweyongere eno mutuyambe
bannange ab'ebivuga mbasiriseko ab'ebivuga musooke muyimirizeeko tumale okukola omukolo guno. Nze ayogera wano nze ntwala ebyobuwangwa ofiisi y'amafiina era nsanyusa nnyo okulaba eri abasawo mwenna ab'amasimu nga maama Fiina ali wano, mumukubireko mu ngalo. muveewo abantu bamulabe, muveewo bannange, muveewo mutuyambe era ngenda okusikira oba mujje eno gyendi eno ekisanja ekyokusatu muveeyo nga maama Fiina nga ye pulezidenti w'abasawo mu Uganda yonna, naye ng'ekibiina saagala mweraliikirize nga takirese mabega, naye nga agenda kukulembera ebibiina byonna mu Uganda. Alongo Walakira Kiwanuka, omukongozi w'omusambwa Ndahura, omusambwa omusango omutonde nga kaakano amaze okutikkirwa nga ngenda okumukkaliza ng'amaze agange paisi wa mukulira mwenna nga byobuwangwa ng'abasawo oba musawo Uganda yenna ali wansi wa maama Fiina mu kibiina byatutwala, naye ng'ebibiina buli muntu yenna asigaza ekibiina pulezidenti waffe ffenna mu Uganda yonna. Ekyo kye mbamukkiriza nti maama Fiina ye pulezidenti wa Uganda era tetunaawo kirala. Abasawo ffenna Uganda yonna ebibiina byonna ono ye pulezidenti waffe gwe tutongoza era buli lunaku Busoga Eidinda. Mwana abasawo b'ekinnansi tubeeyanze ku mukolo guno. Mwala wange atiikirwa ono oni mwala wange omukulu. Twafuna okubuzibwabuzibwa abantu bangi bana Busoga buli walala nimwe mwana Abaganda kimukoba nti Abasoga tubeeyawuireku era maama Fiina tumwenda ine ya no waife atufuya mu ngalo oti mutwe gwa nkoko nenda bakobera nti mwana waife mwende ino buli omu amulya kelina lye era asi ifa kuba nti ekisano kino buli kimu ekyakisigala inuma kijakuwa nga tuli walala ffena tuviireyo abasinga mwatubona ababi amazima okufuula oweide nze nsimba nekoze
eviireyo abasoga wali wano nsaba mu kumizira mulage nti muli wano era akozongo gw'okutiikira fwena twidye tujja kumusabira nga ife abaswezi kwe tubaswezi mulino ya Nabamba baisajja balukowe emisambo emizimu wamu n'amayembe tukoona obwana Nabamba yabamba igulu n'ensi ife twikira Nabamba yabamba igulu n'ensi tiyamba ku busoga wonka yabamba ensi yona tusaba omukisa gona wona ogwa Nabamba ni Budagali wikira ku mutwe kuno gutukulembere gutuwe emirembe gutuwe enkabi bona edibaire empaji lero ndad tusaba nti omwana wo ali mu maisogo nga ife asoga era tufa abachwezi tuyikiza okole uno nti obukulembeze bona oba basawo b'ekinansi tubutiise Mama Fiina okuba akulembera abaana bona kuliya abaana ab'empewo ab'emisambwa n'emizimu wamu n'abalongo okuva lero uno okuba bwakyabazinga bwa Busoga n'obwakabaka bw'e Buganda wamu n'obw'obunolo emisambwa n'emizimu tusaba mutwe okumala n'okutegeera buli kimu muwugulenga entalo ebizibu mutuwe emirembe mutuwe n'obuwangaazi kino ekisanda n'ekiraku tube nga kayibalamu nga niimwe n'akayimulamu maze okutiikira obwa pulezidenti obw'abasawo ab'ekinansi tuzawundi Mama waffe Mama Fiina